Coco Master Shine ayimbidde Pallaso oluyimba bwe nkwagala. Esayidi eno laba engeri gye beekozemuko ebintu mu katambi ate nga Lily Pazzo alumbye munnange King Saha wali ku swimming pool. Laba obubaka ate bwawereza esayidi eno era nga ngenda kubeera nga nkutandisa munnange ate ne Coco Master Shine ate maaso wonjije n'omuyimbi King Saha kw'ossa ate munnange ne Lily Pazzo ebiri mu kutambula eruuyi eyo era nga munnange akatambi kagenda mu maaso ate okutredinga ke k'omwana mulenzi Pallaso kw'ossa ne mwana muwala muyite Coco Master Shine muwala wa Moti. Munnange ennaku zino abantu beebuuza nti nno ennaku zino Pallaso ne Coco Master Shine nga bali bulala. Kakati nno olunaku olwaleero munnange wali Coco Master Shine ayimbidde munnange Pallaso oluyimba lwe wali bwe nkwagala ate amuzinyiddemukko munnange ate ne ku buddansi wali wonna. Laba engeri munnange ate gye beekozeemu ebintu mu katambi. Kansooke nkuwa akatambi naawe weerabireko ate mmale nkoze. You need someone akusanyusa ebyange kisenge biri ku mulembe ngambanga zanti bwe nkwagala sooka ne kuwa obukadde 10 kukipasa ki zanti bwe nkwagala sooka ne kuwa obukadde 10. Naye nga bwekyo munnange ate bwe kitambudde nkugambye nti nno bali bulala ennaku zino era nga katambi ako kalaba katredinze nnyo wali ku mukutu ogwa TikTok. Kati munnange awo kankuggyiwoko awo ku Pallaso ne Coco Master Shine ate nkutegeezeeko kakati nno bibaddewo ebiti omuyimbi munnange King Saha atadde akatambi wali ku mukutu gwe munnange oba ku mikutu gye egy'enjawulo nga Facebook kw'ossa ate n'emikutu emirala. Era nga bulaba akatambi awo munnange abadde agoyingamuko crazy wali munnange ate ku swimming pool abadde azzeeko munnange ate okuwugamuko muganda wange. Era nga bwe tulaba mu katambi kansooke nkweko katambi kano ate nkuzaawo n'ekiwandiiko kya Lily Pazzo. Abatwagala King bafanya babatwagala kakisi kamwe ate abatatwagala babeera ate batugoberera be basinga osyeyalinga bekuŋŋaanye bawere batono nnyo tebamalaako ne bajeti mwino gigayamu ekuvuma emusasula katolotonga obusente butonotono ebivumo byabwe tetubiraba. Naye nga bwekyo munnange ate bwe kitambudde bambi abadde agoyingamuko kweza awo ku mazzi era nga abadde azze munnange ate okuwugamuko swimming pool era nga boolabye munnange bwe kitambudde mu katambi awo. Kati era ku sayidi y'emu munnange Lily Pazzo wa postingidde post eno wali era nga ebadde egamba nti no Mukama singa atuyamba leero at least n'agagwamu bugwi naye simanyi buli omu asabe mu ddiini ye esayidi awo nga boolaba awo era nga akapushinze ekifaananyi ekya King Saha okiraba ndowooza awo munnange ate wansi n'akiteeka mu post eyo. Obubaka obwo butredinze nnyo wali ate ku mukutu munnange ate ogwa Facebook gy'atadde post eyo muganda wange etredinze nnyo kibayita okutredinga naye ekibadde mu komenti muganda wange kibadde kikabuka. Abamu wedde abakomentinga nga bagamba Lily Pazzo waki olumba King Saha atakoliiko ezayidi awo munnange bibadde bingi nnyo kibadde mu komenti ate kibadde kirala nnyo okamalako obumazi esayidi awo ku Lily Pazzo. Naye nga bwe kiti munnange ate bwe kitambudde ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ezi updates endala katono nnyo bwe kiti.